mwabere kwekuumira ku mukutu gwa Uganda lifestyle. Katika kati Bajjo Mukasa gunagonna amanyage Bajjo ddala ne Alphonse Mukasa oba Andrew Mukasa gunagonna sogatwalira awamu onono mutegesi wa bivulu kati avuddeyo nagenda basono okubeera nga atangaza ku nsonga ez'enjawulo ezibadde zigenda amasono okubeera nga zimwogerwako. Munnange era ono mu mbeera y'emu asobodde okubeera nga yeewozaako n'agamba byonna byonna bye mwogera nammwe abagamba nti omwana wa Sheebah mwana wange ebyo bifu simumanyi ne bbawe simumanyi temundeetera kutabangula makagoli. Sheebah muyimbi era tekiŋŋana kubeera nga mutegeka mbivulu bwemwateeseteese naye ekyamazima z'omwana we simumanyi era nebikolagana ku mwana we sibimanyi. Kati bwagenze ku mukutu gwe ogwa X ataddeyo obubaka obugambye nti nno I'm not the father of Sheebah Kalungi's son. Disregard false information from Balaam Atenye that I have a kid with Sheila. Please never meet him or dated. Uzadaina tekamu ha na yewa tugende nawo. Kati nagamba tino in the pics below are my biological kids. I know with confirmed DNA. I look them after very well. Bwatu basobodde okubeera nga munnange yewozaako abo be baana abo bemulaba abo baana ba Bajjo era mu kifaananyi ekyo mulimu abaana 7 era yagamba Salongo Mulamba alina n'abalongo era mu bigambo byateruga nti alina abaana 8 omunana mulendo simulabawo naye amunnange agambye yabakebeza DNA era buli kimu kiraga nti baana be byemugamba nti omwana wa Sheebah Kalungi we ebyo bifu era agamba bigambo minisita w'abaana n'abavubuka Balaam Balugahara yasobola okubeera nga abibungeesa ye tabimanyiiko era tabinaako mutwe n'amagulu tayinza kubeera nga abyesibako mu kiseera kineeno kubanga munnange abo be baana ye bamanyi. Ketra oba Mariam Bukenya wadde Ebons naye yageze maaso n'okubeera nga atangaaza amawulire ku bantu abadde bamusibako nti ye ne mukama we wadde Ebons munnange baagalana agambe nedda ne anniversary yaabwe y'emyaka 47 saayitibwa saaliyo ne sibalinaako obuzibu naye nze ne mukama wange teri kiriwo wakati waffe wakategedde bulungi ako. Kati MC nono naye ayongedde okubeera nga ajjayo enjala eri president w'ekibiina ekya National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'agamba Kyagulanyi watulekerera nnyo ekituufu kiri nti watulekerera ne tubeera eyo naku netuluma buli kimu nekitutunyiga nga totufaako. Ebigambo bya Katsi bibadde bya nnaku kuba yagadde n'okubeera nga ayoza ku mmunye ngakubadde agumye ng'omusajja bw'ati bw'ayogedde. Nze Ssegawa Morishiri Pubinza nali ewa Saha n'ayogera ebintu nempulira ddala nga pain ya Saha ngitegeera nene mbuuza Saha tuliddewa ebizibu tubimanyi bye biri ne muntu abasobola okumpa embaga ya $5,000,000 naye ate nga bwe naamuvuma landlord ajja kumbanja banteeke ku anikat busiina rent tube bantu bakulu tukozese ku magezi bamwe mwazikola Bobby nembikyusa company tekyanya ku associating n'abayimbi you became political. Government yattekako emisolo bajja tulingiriza oyo yavuma government tujja muwa guno omulimu manjas rasta njogera nga boyiwo nga boyiwo abayimbi ng'omuntu atadde ssente zange mu ndongo etanziriza nzimu nakwezimba kati ntandise n'okunyira nenze endongo endidde emyaka nga 8 ninga twabitandika tulabye gwe bro ng'olina magere olina escalade kati kungojjako generation anayinawo enju ng'eyiyo okuva wayingira parliament oba politics dagayo omuyimbi abikoze bye mwakola
oyagalaganire gavumenti agume gwa bitandika natandika otunyiga left right center ate ffe oyagala tutambule naawe ate ffe tulaba tulina kyotuyamba ffeeno kitegeera ffe tulina kyotugaseeko rasita buli kimu kiri bibyo ge mazima bro muguze eno kyanja mugimazeewo muguze awo simanyi kubiri mumazeewo bro olinamu effe maana abaana balya kuno bamaama balya kuno tuzimba ebyesappe naye nze abayimbi mba nabo tebalina wadde 10 bro bwekiba mwagala simanyi tukwegatteko naawe baako kyotukolera naffe tukwegatteko nga gwe biri bibyo ffe tutandika okubakerere ku social media ezaffe batugaana okuyimba batandika otuteekako ban tusule enjala nga gwe oli magere Solomon ali Bulaaya awuga. Is that fair? Ng'omuzadde, is that fair? Fa balina abaana